Sijja gamba nti it ended in tears. Naye bwe nali nzija wano nteesa n'ebbanga ne muganja maleko emyezi gibyange ekyo ng'ebiri gyabadde okuwera teginnawera naye like I feeling insecure. My wife is in Uganda. Nze ndi Dubai. What is she doing? Eri abakusigula kati abakulemeza n'okuddayo e Dubai nga bw'okimbuuzizza olina yakusigula n'omwami wange bw'akirowooza nti waliwo ansigudde andemeseza okukola ki okuddayo kubanga era yakedde lumu nampeereza return ticket ne mugamba I'm not coming back. Kati genda kukola omukolo nga just gwakulagako sikukoolera mama wange oba kitange oba baganda bange oba nze oba bba wange ngenda gukola nga ngenda balagako. Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina polotiyo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebya welding painting era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Kale nze lujja omulungi atwala okwetola ensi yonna mwebale kubanga mugoya video zaffe ez'enjawulo. Ndi ne Nyondo Rosette. Nyondo yakomawo mu Uganda abadde akyaliwo naye nga alina enteekateeka eziddayo okuba nga akola emirimu gye e Dubai. Emirimu gy'akola e Dubai Nyondo azze abannyonnyola abamu mumuteekako omulimu omubi ogwamukabyako n'amaziga. Naye waliwo kabyeko olw'ekyo nti baali bakwogerera nti wali weekolera gye Dubai. Kyali kikaabizaako ekyo? Nakaabako nemba nenkigumira nenkita. Naye onnyonnyodde nnyo abantu ndowooza essaawa okiveeko. Sikyala kunnyonnyola. Naye Munnayuganda w'omunnyonnyola ate afunamu birala. Sikyala kunnyonnyola. Kati buli muntu ali free okuntwala nga bw'akola ki w'ayagala. Nnyinza okuba nga ndi malaaya, nnyinza okuba nga ndi bisisa oba nga ndi nga basinga mu kyogera. Kati it's okay for you to say whatever you want. Rosette ndi malaaya neetunda nkibabuulira era ndi mu so it's okay. Gwe twala kyoyagala. Twala kyokola ki? Kyoyagala. Oli bulungi? Lojja oli mufumbo. Ndi mufumbo. Ndi musajja mufumbo. Bakadama bakunoonya bagenda kukola batya? Mbolo lwategedde nini mufumbo Kadama abadde akusponsoringa yalekeddaawo? Kazi oli musiraamu? Ndi musiraamu. Osobola okuwasa abakazi abameka? Abana. Kale tuveewo. Lindako bya Kadama tubijje mu ddiiro. Kadama ddiiru yo nagirinyeemu. Wategedde nti ndi mufumbo. Anti akinti oli musiraamu. Then omwala yenna akyayida
chance okufuna singa kibanga olunaku lwansanzeeko ebisaanizo bye biyita ate nga ndi mu bwetaavu naye oba omutwala mba nsobola omutwala ne mukyala wange akimanyi kiki ekikunakuwaza naye mu obufumbo mubukuuma mutya ne mubeera nga mwe muli nga nemuseera nga muli happy mu bufumbo waffe naye nyo tutandise tutya okuba nti ate go hostinze nze tetukiteesezaako kale nkuwa eddakiika mmeka onkoleko interview nange mmale nkukoleko nkuwa eddakiika 3 si mangi si esho yonna nsobola ogiwamba bwe banjagadde lojja omukazi w'omukwata otya oba naye akwata atya ne mubeera nga muli kimu nga buli mu yeesiga munne era ne mubeera nga muwagalana mukazi wange era nga owulya mukazi wange nafuna gwe nsobola nafuna njagala era gwe njagala si kyekikola obufumbo waliwo abantu abagenda mu bufumbo nga tebeefunye nga beetomera nga byali bya kiro kimu byali bya lubuto ne bafuuka abafumbo owaayi gwe n'omwami wo biri bitya so olaba ekintu kyenazudde nalabanga mama wange olaba nga oluusi n'omusanga munyiikaavu n'omusanga akola ki abo basinga bagamba obufumbo si buki si bwangu si bwangu ate era si komera mu bufumbo obumu eri obufumbo obumu nga komera oba tokimanyi naye essaawa eno ndowooza simanyi kyenyiza kwogera simanyi kyenyiza kuzzaako naye nga nze kulaba waneeno bampereza tiketi 2 days back kubanga nzirayo Dubai kyenagaana lwaki toyagala kuddayo si butayagala kuddayo naye nga nze omuntu mbeerako ne plans zange ng'omuntu cause bwe nali nzija wano nateesa n'ebbanga ne mugamba njagala maleko emyezi gibyange ekyo ng'ebiri gyabadde okuwera teginnawera naye like I feeling insecure my wife is in Uganda nze ndi Dubai what is she doing naye ekyo si kibi okiraba muwagira lwaki anti oli wala ate Uganda on record tumanyi nti abasajja baayo si bangu ku bakazi bw'obeera nga si bangu ku bakazi oba mukazi basika kkutu balina emitego ne basika kkutu ate nga kizibu omukazi ogibuuka gyonna kiki ekisinga okusikiriza omukazi okwagala omusajja omulala alekawo bbaawe mulimu n'eddogo kubanga tuwewa nga nnyondo gwe emitego tegisobola kukumatiza nga byonna ebirungi tebisobola kukuyinula artist akuloga akufune anyway nze mbadde happy obulamu bwange bwonna bwe nagira waneeno era lujja nkwebaza buli kimu wakinyangwizaako mwami wange biki off camera nakula weberako ne mama wange mange nagaana ye nakakana it's okay naye ate saawa eno ninga halitse okulaba challenges of course kino kiri mu kuva wa mwami wange ebbanga limaze yuga twateesa nti nsobola okugenda emyezi gyange egyo ebiri kubanga naye amanyi nyina projects endala zenkola ki ze ndi mu kurunninga naye teyalinze emyezi ebiri kola ki natekawo tiketi nagipereza nkole ki oddeyo nzireyo Nyondo wetoloola nnyo mu mboozi eno nyina ebintu byenjagala kati tujjewo jjukira tulina ku lunaku lw'abaagalana it is Valentine gwe n'omwami wo waagwano oba ki ekiriwo wakati wammwe ng'abaagalana saawa zino tuli tuti waliwo akagambo lumu twali mu mmotoka nze naawe era omuntu gwegana ogamba nti gundi ne gundi oba nekino bali batya bali bati kino kyemmanyi kitegeeza ki muli wamu kati ombuuziza nze n'ebbange saawa tuli tutya tuli tuti mweyawula it ended in tears sijja gamba tata baby
sijja gamba nti it ended in tears. Naye sometimes teweetolola byogere ennyondo ze ndikyaliwo. Yogere ekikuli ku mutima. Twatandise wenoyita wala njagala weesumulule, njagala weetikkule ekyo ekikwennyamizza. Jjuka totya bigambo. Ale luno olunaku terubeeramu kukaaba nnyondo. Luno olunaku lwa masanyu. It is total happiness. Buzibu ki? Somehow eri abakusigula kati. Abakulemeza n'okuddayo e Dubai. Nga bw'okimbuuzizza. Olina yakusigula. N'omwami wange bw'akirowooza nti waliwo ansigudde anemeseza okukola ki? Okuddayo. Kubanga era yakedde lumu nampeereza return ticket. Ne mugamba I'm not coming back. Kati return ticket. Kati ye kati yagimpadde nga tanneebuuzizzaako. Namugambye nti I'm not ready. Wabadde olina okukola ki? Kusooka kunneebuuzaako oli ready okubanga okomawo okitegeera. So kiki ekikulemezza wano nga wali wakuddayo e Dubai wataba musajja maisagala kuntuuza mu bigambo ayisagala kukyayibwa muntu yenna ng'ali mu relationship n'omuntu wenze nyina emikwano mingi ng'abantu beeyagala kiki ekikulemezezza e Uganda nnyondo? Ekinemezza e Uganda kasooke ngambe Rogers ye kyalowooza nti maybe nina omusajja eyansigula nti yanemesezza e Uganda si kituufu. Kiki ekikulemesezza ekinemesezza e Uganda nkyalina bu projects bwange bwe nkyali mu kumaliriza ng'omuntu. Manye nti kati kino kiwedde katambule nkole ki buli muntu beera ne programu zizo naye wabanga yakedde ku makya nakuwa return ticket takwebuuziza nako. I don't think it is fair. Tekiri fair. Tekiri fair. Gwe naye temuwuliziganya bukyanga okomawo? Sawa zino no bukyanga okomawo tulenga tuwuliziganya era kwe kupe ne return ticket after eno gundi. Somewhere nategeddeko nti mwena mwaluzingira communication ng'obeera nnyo n'emikwano gyo gino ba Dragon ne Brenda. Awo nawo twalwana. Kati nnyondo njagala nkubuulirire nga kyaliwo. Ogenda kuluzinga obufumbo bwo. Ntya. Kola omusajja wo byayagala. Ate nze sinakola bye njagala No olina kukola omusajja wo byayagala. Omusajja omwagala batomwagala. Lwaki mwina mukembeera lwaki mutamuke n'embeera ya Alemani like nga mwagala okufugaza abakyala mmwe mbuno abakyala bakole mmwe bye mwagala omukyala yalema okukola byayagala lwaki? Ebyo ebiseera nga byali byaddalojja. Omusajja yawasa omukazi yawasa. Ani awasa? Byakyukamu. Nange nsobola okuwasa nasobola okuwasa. Nyondo njagala tulabe ebintu bino nga webiri. Saagala tukyamukirire. Omusajja yawasa omukazi yawasa. Kale kunze yampasa. Omusajja yakuwasa. Nekitegeeza ki? Sina kuba na rights zange ng'omukyala. Ozina rights. Sina kola kinjagala nga nze omukyala. Sina kola kinsanyusa nga nze omukyala. Nyina kutunuulira ye kyangamba kyentambulirako inze. Contribution yo mu bufumbo yo ki? Nyingi. Okuuma obufumbo. Towulirako nti omukazi olinako nawe kyokola mu kuuma obufumbo bwo? Of course era nkikola. Eri abakyala bagamba nti tokkiriza mwami wo kuyomba osobola okuuma obufumbo. Bw'aba yagala onamukomya otya? Kati omwami akugambye tayagala mikwano gyegyo. Ate gw'ogiremeddeko. Teyansanga nagyo. Sokombuli teyansanga nagyo. Lwaki tajagala we mbanga nze njagala? Kale woba olina mukwano gwoyo eyeeyisa sajja lwaki wafumbira lwaki wakkiriza n'ofumbira? Oli mukazi munanga asobola okufunyisa olubuto. Obufumbo mwakola bufumbo kikaki? Kawundo kakubye eddirisa oba? No, twakola obufumbo bwa contract myaka egyo. Naye tunaweza kati sawa tulindoza mu mwaka gumu kitundu. Naye ayagala kukansolinga contract. Obufumbo mwakola bwa contract? Yes. Myaka 5. Mwaka tamuzaako emeka? Gumu kitundu. Ayagala kansolinga nkyagaanye. Cause bw'oba oyagala okukansolinga obufumbo obwo mwena mulina okuba nga muli ku kimu muli ku pepa yemu. Yambye komawo tukansolinga namwe besijja kansolinga. Nkyali naye paka kuwulira bubi. Mpaka emyaka 5 nga gikoze eki? Ate emyaka 5 kigenda okubala. Lwaki mwasalawo emyaka gibe 5? Bwe kirina okubeera. So bwe naaba njagala nze kayola basaazi nsobola okukola kye mba njagadde era wabanga yawulira nti ankooye nze sinnamukoowa. Okitegeera. Era tasobola genda yekayika kusayininga gamba munagikola ki ajja we contract. Nange nyina okubeera nga tukoze eki nga tukanyiza. Okitegeera. So kyengenda okubala sawa nsobola okukola bukyepuli yanjagala. Bwe nalaba nti no akaseera kali katuuse okurenewinga nja kweza bujja.
Mkwata mavumba vumba tudde mu signing emirala nzireyo nkole byenjagala. Mu kusigning emyaka egy'etaano taliyo myaka mirala gisukka etaano gye musobola kusigning. Musobola kusigning 10, musobola kusigning emyaka emeka ne fitwa signing etaano kusoka nga tulinga abetegereza. Namusobola anasobola. Kitegeeza onasonyo oluyingizaamu omwana. Kitegeeza wafuna olubuto nga tebyali byanga mwesiimye. Olubuto lwajja. No, lwajja twagadde. Yataina mwana sina mwana nga tulina okubeera n'ekyo kikola ki ekitugatta lwajja twagadde. Kati ne mutuuka ne musigning emyaka etaano mwabalina n'omwana. Yes, nga tulina omwana era tusobola okukisazaamu wadde tulina omwana kisinziira nti lwaki twakola etaano nyinza okuba nga nkikooye nga nabakikoowa tetuga ku breaking a cause tanakikoowa nze nkikoze eki so emyaka egy'etaano kiri wakati wammwe mutwalako egy'emyaka emeka etaano so kiri wakati wammwe bw'omusikana nga mwana mutuuse mukoze kimukooye timwera kola ki oba kale omu ng'akooye tejja kusalina kola kikweyongerayo naye nga zinyina omukwata mavumbavumba emyaka eno nga gikoze eki koze omusajja wange mwagala I love my man. Yes. Kye kiraga nti oyagala bbaawo? Namuzaalira omwana. Ng'oggyeko omwana? Kuba kati essaawa eno twaligambiye nti omwagala wali badde okkirizagana ne kyakugamba. Mulimu ebintu nga byo byakunyigiriza nze bisijja kukkirizanga nze omuntu. Dragon is my friend. Abo baleka eri wabbali kati ndi ku ggwe n'omwami wo. Omanyi nze saagala oluzinga ebbaawo. Nyondo mu kusalawo kuli abantu nabe bayogerera nti olaba osazeewo kati nzaawo wendi. Ndi awo gwe n'omwami wo okikakasa byaddala oba oli mu violence wo na fujjo. Omwami wange mwagala. Ndimu abantu babiri. Njagala tulega amahama. Bwezi eno mu violence yange fujjo lyange ndeke. Ndimu abantu aba yawasaani kati yalina okulondawo nawasaba mahama oba Nyondo is another person bw'obanga wuli ayagala Nyondo ajje baleppoke bw'obanga wuli ayagala mahama eno gyabakola ki ndi mukyala muzadde bwenzira ku side eno ndi obedient so much I do respect him I love him kyangamba kyenkola ki naye bwenzirawo ku side eno endala ndi muntu mulalamuko kale balina okusalawo yawasaani mahama oba yawasa Nyondo. Ebyo mwabiteesaako nga temunnateeka mikono ku lupapula. Temwabyogerako. Kitegeeza wamutomeza. Wamwambaza kantimba. Wamusiba akatambaala. Omanyi bagamba abakazi mukweka kye muli munda. Ne mutusiba akatambaala nga abasajja ate ffe twanga ogwa mu mukwano. Tugambe nti wamusiba akatambaala. Kati ye munda muze ayagala ki? Munda mugwe. Ayagala Nyondo oyo gwe yalaba. Nti Nyondo olwaleero yakkiriza abeere n'omwami we era ne bazaala n'omwana. Wamala di hama kinyagala okugamba kino nkwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna naye ekyesigenda kukkiriza kutambulira ku ntolizo. Oli bba wange oli musajja wange naye kisigenda kukkiriza Roger kutambulira ku ki ku ntolizo. I think I'm free to do whatever you want wembanga sikwenzeeko. Sinakwagala musajja yenna wano mu Uganda. Tonaba? Teri yakwegomba? Teri yakwogereza? No, basi olwokubanga gyebali naye sina nakufuna muntu antuukirira ngamba mbuno nkwagala. Cause nze nkola byange mbeera mu fujjo lyange ate abasajja abasinga batya abakazi abalina effujjo. Abamu yogenda mulabisa, abamu yogenda muyisizaako bubi okitegeera. So n'ebiseera ebisinga munange mukwano kyoba tomanyi. Nyina ebintu byenkola nga negobako basajja. Nyina ebintu byenkola nembikola nga nze nga nkola ki? Nga negobako baki? So mba ntaasa gwe kitakola ki? So kati tukuleke oli mu kutaasa bufumbo. Ndi kutaasa bufumbo. So ensonga nnyingi nnyo ebimu mbeera taasa bufumbo bwange naye omusajja tagenda kumanya. Abasinga bali Dragon Lady ne banda buli kibiina byembeera kuba bagamba akazi kasiyazi. Abasinga bakimanyi n'omwala era abasinga bagenda mu competition ne bagamba just oli kasiyazi. So it's okay if you know I am musiyazi onjagaza ki. Musiyazi omwagaza ki. Omukyala yenna wa kisigala kinyweza obufumbo bwange n'omwami wange. Obala kimanyi nti kati oli mukyala tokyali muwala. Byonna mbiji. Omanyi nti w'ozaala toddayo kuba muwala. Ndi muwala ate ndi mukyala byonna mbiri. Tokimanyi nti omuntu kati waliwo ekiseera ky'otuukamu ng'olina okumenyawo ebikadde ng'ozimbawo bipya. Nga bikusanyusa. Kubanga ebikadde ebimu oluusi tebiba birungi. Kati ng'olina okukolerera ebipya ebirungi. Roger. Oyinza okuba ng'olowooza mbuyitire in tears
naye wawasa kabani ku ndongo ndoza ntere kati Valentine ye bana so ozo kwango loza mukwano nti maybe kyawedde ebyo wanga biga bina byewampereza kuno kugundi byenda bakuneno nti maybe buli kimu kyakoze eki so lwaki wepankira ku musajja nga buli omu atugamba nti ye maanyi yensonga lwaki weeyagala oli ku ssente ze omusajja lwaki omwepankira lojani yagamba ndi ku ssente za musajja zokka abantu babitugamba bwe yansangira nali siyimiridde sagala muyise mu maaso ngutalina kyanyambye ettaffaali lyataddeko liki ddene naye roja wansanga nyimiridde ntya era singa nali siyimiridde we nali nyimiridde ennaku zino abasajja balaba omukazi okulowooza muno ogenda kuwooma nnyo kino kankirabula abakazi abalaba abakazi musinga balowooza okuba n'akabalina akanene n'okuwooma bakazi bakozesa mufunza bakozesa muwoomya zitayitena mbuno abeere tayiti nnyo ebyo namujja kubikola naye abasajja yesu ajja kujja omuwoomere byonna bikole naye abasajja bakati bagala mukazi olinawo ki wekoleddewo kaki omugattako ki Nyondo saagala tubuzaabuze bantu ekisooka business ebizigo eyo ya muganda wo kye bagamba abantu kye batuwa ne mu comment videos tuze tukola bakyogerako sente endala zotambula ku bino n'emmotoka zoolaga bya musajja kati nyine eyange mpa baga yange liruddawa kyabawo kati nze kankubulire nze kambeka kitu kyekugamba olwaleero era njagala nnyo kigamba saagala okakase nnyo nsi kiki olina mu bbaaga kati kankubulire kiki oyagala njala nkulaga kadi zino zonna njala nkulaga kadi zino zonna bino gwobireese omanyi saagala nnyo bintu byakudda okweraga nakwogera bubi mukazevuga za musajja kati kankuwa story esooka eno gundi Nissan Kicks eriruddawa omusajja za motoka yasooka nampa Dubai yasooka nampa Nissan Kicks Dubai bayenkana wetu yes yasooka nampa Nissan Kicks omusajja yakuwa yes yajiwa Dragon kamwenyini naji surprise nga afunye oluto lwa Hama owulira omusajja yakuwa nga yampa ncha kugamba nkujira anti boloza mbona omusajja yampa najimpa bweyamala kupa motoka eyo nakola mukawe ensobi do you know what he said Rogers owner yes yiye tekina buzibu nangamba parking United Arab Emirates it's okay vehicle license yes nangamba parking motoka yange akoze enchi ensobi kye nakola okimanye guno mwaka 2023 nze njagala nsabe njagala yes gugo mwaka njagala ngamba bawala bonna bali wabakazi nditemukkirizanga musajja kulinnya ku mutwe olina okola ki okwekolerera okitegeera enekomeredde olaba yes enkomeredde yes ya musajja yangamba parking emotoka yange Chanuma anti ngolesa akamanyiro byenkugambe akamanyo whatever it is omusajja wa kuwanga okakkananga ko njagala ngambe omukazi enali eyo we mukwano gwo bagenda bakozesa paka obunafuna embege basuma bayita lubege bagenda kukozesa leta kadi njagala nnyo omukazi okubaira nga weekolera nti omusajja nezo yakikola ekintu ekyo nangamba park my car daddy Hama nangamba park my car yes manyi ali nsobi yango byonna kimanya kubanga najigenda njigabira omwana nagivuga nakuba fines muwendo namuki wajikosa taxi nebo ngamba yes nebo yangamba yeta padi ya taxi nenji wo mwana ajikola ki akole taxi fines bazigenda ku card ye cyane manga ngambye park my car you know I did by then takuteko microphone yoswale bulungi tewali kuswala nyala kuproving it swala nze ni mukazi ayimiridde sala muntu aberi ajja ngambe musima nyimide ku musajja nze nekolerera okitegeera yes aina byenyongera ko enange nkola ki seno yani kakati nga nkola ki eno pikanto eno kia pikanto buyazi jakeno Brian kati njala kunyonyola kati buyazi jakeno nanga pack maika by then nalisina kufuna eno license kubanga wa hana license tosola kugula motoka wa Dubai yine lirudawa yino have a look at it okitegeera onaisina kufuna license eno tosola yes tosola kufuna ki tosola ku registeringa motoka mu manyago so byakola ekintu ekyo nalisina bakola kifuna license sina kusoma then kyenakwa nengula kana kamotoka nekawanisa muno omulenzi muganda wange Brian Seche totandika kulimba nenda kiri bwe kitikanchi kugambe linda nkugamba before I got this kubanga tosola kuregister motoka yonna by date ekyawule tonna bakuregister wafuna license eno date of issue
2018 tonna bakuligestaringa tonna kuligestaringa gundi tonna kuligestaringa ki no da 2018 so yebubi tonna kuligestaringa gundi eno license tosobola kola ki tonna kuligestaringa tosobola kola ki kuligestaringa motoka mu ki mu manyago kati weyazijako eri emotoka yena nga mbuno park maika nawulira bwine enkola ki nefuna guy yali ayina license na registering yes Brian nandi registeringira ki so kati ogambe ne motoka yo yiyo eno yange of my own so yaswala saka njogere bubi I have it my dear ne wana era njina sulu jikulaga jerire kule mimo jayo yakwadiriza no glim kati no baji kujjako boya jinsi jako ne mugamba mukwano samugamba nakikola nze nganzo omuntu nefuna mukazi lwachafuna amanya ga mukazi lwachi ga musajja it's okay kubanga gwe nafuna era yakiriza kati wana tena waliwo ebibuuzo nyondo kati nebino byetu biveemu kati yamanyi nenkwata nenjikola ki nejiregister amanya ge kati yagenda okulaba nga nyine motoka nyenkola ki jendi mu registering jendi mu kolia mu delivery yali amayimbu nakoze eki kiweda nze ko motoka ngenda kola ki nze sikola ki nze sikira kumacha kudda ugamba ngenda kweguya nnyo muno negayirire nnyo musima because of baka that's why I love working hard mukole nnyo nsobole okufunira ebintu ebyange nsala msegera kumacha kumanyira musima parking emotoka yange ogiparking muno sigala nga ndi mukukaaba era nekola sere zange zali gumukenda nenga nengule motoka cause nali manyi baji passinga batya nenga nengi passinga nenga nesasula fines ezaliko nesasula fines zagezereko ku card kugundie ku license ye nenga nengi registeringa neda kukubo mu butufu so wakegulire motoka meka 2 wakegulire motoka yes bwenamala bakakugulire motoka meka bino byo bireke just no yajingulira luvanyuma nyeno Ford they are 5 Oina cards ze motoka meka wa ezange zenegulya ziri 5 zino ziri cards zimekeze motoka they are 5 ze Dubai they are 5 2 are my own kati eno yes yajingulira so 3 are my own eno yajingulira nena mugamba next time obanga oyagala kudamu kungulya motoka we kitu kyonna kiteke mu manya gange okitegeera nyondo ogenda kumenyeza bwerere si kumenya just katukwate empole ensonga omusajja akugulidde motoka 3 ebbiri ziri mu manyage yineemu nyondolo zeti eri mu manyago ziri 2 gwe nezo ogamba ze weegulya ziri mu manyaga abalala anti kati eno giraba eno yange okiraba ne eno ya Brian era kati ogenda okugwera kugenda kugiza mu manyaga gange that is also my car okitegeera akatukole tugende ku mulamwa nze ekikulu kyenjagala anti kati mudamu kungamba mumenyimire temudamu kungamba anti temudamu kungamba mbusima mune bitu byokuza bya musajja simani ne mutuka jevu ya msije yes kati no Ford ya jimpa it's mine tajina ko right wade nejo wade nemo era sobola kujimwana wakera kumachana ngamba naji parking ande bisumuzo byabyo okulaga ntino ndi mulalamuko nabyo natambula nabyo ebye Dubai yes suru zange chimko natambula nacho cha Ford tewala agenda kujiko taswa neka mwenyinda kizi wade ojivugako yes nyondo kamuntu wade onaloza musimenya mbuno musajja simamu ateka munyo sente musimenya msija ndabirya yagenda kujambula mu bwagole na nyimide ne muganda wo muganda wangane sister ani anti business ya yebizigo yange kati okule campus bine byamayumba gozimbye kati awewe kutte byonna byange namataka I have 2 cars of my own Nyondo Gleam is my own company I myself stanga nyambako buyambi then Nyondo Estate Experts is also mine nsawo ya Charles jiteke wali tojiteka mutaka kati nze kisinga oku chenyina mu interest olwaleero ku lunaku lw'abaagalana bino ebintu abantu babiyigirako omusajja gwe kikyokola okulaga nti omuwa ekitiibwa baawo kikyokola mumulagira nti omuwa ekitiibwa kinasobola okumuzaalira omwana kyamala okulaga nti muwa ekitiibwa era muwagala okumuzaalira gwe tuyolaba kiba kimala bumazi Chicho wamukoledde ku Valentine andeke kati ngenda mukolera kinga yanwanyisiza nga twalwanye agamba mwayombye yes byona bye bimu twalwanye twaye bibona kyekyo kati ngenda mukolera ki ate badde mayinti gwodayo kijjawo embeera omuntu gye yaligambye nti anyonda like kalinganga ono mwana gobera naye teba mu deportinga and dragon nalabanga abagaba mu deporting oba nalaba mulala simu deporting naye ali bibye adjust yakoma obukomi ani gwe ba deporting oli omulala Brenda Miles naye yajja bibye tebamu deporting ako
gye bale ba deporting abala naye abo sinakolako ti baba deportation. So your group abasatu tekuli gwe ba deportinga. Mwenna muli mu kunyo. Brahma is yakoma oda yakoma ku rede na mana afumbirwa ne byali akwa nabivaamu. Mufumbo. Brenda Mufumbo. Yes, era ali lubuto. Ali lubuto. Alatira okuzaala. Mwajja kunyumirwa mbunyumira buli omwaddeyo gyakola ki? Andi sinaba kunyumirwa kimala. Oba kunyumirwa kimala siri mu kunyumirwa bulanchi ayina previous zange ndi mu runninga. Tabinagwa. Ekitegeeza ogenda kusinga kubeera wano kati. Wopimye mu grounds. No, guno mwese guna kundekawo wane naye agira ndeseemuko. Like tutekawo nyombera ya manyi nti yajja sakira because bwaje na return ticket nga tanebuzizaako. I'm not a kid. Singa takuwe sente za ticket onazeteekamu. Never munda nero chiba mumpisa mama. So no munda ba mumpita chi. Omusajja ticket egura sente me. Omusajja yakuwonya embeera embi e Dubai. Mbeera chi. Teweerabira wabyogera ku kamera. Yes nabyogera naye wali ewaka n'obyogera. Okujja ngamaze okweyimiriza. Ekirabo kye wawa omusajja yali mwana kyali lwaki wamuwa ekirabo ky'omwana? Kubanga yampasa abantu basinga bali bampita malaya, abantu basinga bali bampita bisekso, bali bampisa bingi ne kati yavayo nanga mati sobola okuwasa omuwala ono, kubanga basinga bali tufaza tisobola okufumbirwa, abantu basinga bali banda bamuko ekiralala. So ne we yavayo ne yewayo n'agamba kantwala ono kali bando. I had to give him a credit in the way of appreciating him. Okumpasa. Nga mugenda mbufumbo bw'emyaka 5 ye yali ayagala emyaka emeka omwami wo? Yali ayagala 2. Yali ayagala 2. Obedda muwolereza naye amanchi yali atwala. Nina kunyumisa ki? Naye bano ebyayo bisobedde kati. Zabane bayo obuzibu buli ku mukazi. Nga ndowooza omusajja ye bibye alaali. Ano omusajja kati Charles, Rogers, nawe neetaaga kati okuceekengamu. Era yagala ejo 2. Nze yagala ejo. Gwe yagala 5. Namusinga amaanyi. Akagala kuswa kebira kero omukazi wa kitufu aliki. Naye ate tuka kiseera nalaba nga sina buzibu kyalinga ndowoleza nti kye nalindi nga si kyenkola ki. Naga tudde tutekeko emyaka 10 nga tekyasoboka tulina okusobola okukola ki. Ogumiikiriza emyaka teginako gwako. Tuli mu kukola ki. Muli mu kusika mugwa. Kati kabuuze. Mami wo. Maama gwe twalaba. Ayina essuubi lyonna lyonna ku mukolo gwo wano e Kampala. Kuba manyi buli kimu kisoboka. Tumuwe essuubi oba essuubi liveewo. Oba nkiwole ntya. Just namukengeri y'emputtu n'eggume. Ku myaka gyo wali badde olina ansa ey'obwangu tokirwisaayo nnyo. Mama muwe essuubi. Teweefuula mwana asoma. Muwe essuubi. Mukola ajja kugulaba. Nja kuddayo mukwate mavumbavumba. Omusajja agala kibuukamu omuleete neze nkyakirimu nja muleeta. Oyagala kukola bukozi mukolo for formality oba oyagala gukola nti oteekeddwa gukola oba otuuse? Njala gukola kulagako. Oyagala kukola mukolo gwa kulagako? Olaga baani? Abantu. Tokola mukolo lwa bbaawo lwaggwe. Oyagala gwa kulagako? Ngenda kukola omukolo gwa kulagako mwena mujja gulaba. Kubaga munvuma nnyo abampita malaya bangi abampita bisexo oba omusiyazi bangi kati genda kukola omukolo gwa just gwa kulagako. Sikukola ya mama wange oba kitange oba baganda bange oba nze oba bba wange ngenda kukola ngenda balagako. Lwaki ezo sente temuzikola mu business? Nino balagako. Oyo none sente ku bantu. Kakasa bantu. Kyenjagala. Otuwubira ejjambo ngeri plastic nenga nyina kyempisaawo nyondo obo tutuuse lwaki okola ebintu ebyo? yensi kyeyagala. Gwe omukyala ali mu estate kati gwokola ebyo byonna bisoboka muganda gwe atawa sente valiyo byonna bisoboka itsoke enzi kyempulira njagala ngenda balagako. Noyina emyaka emeka? 27. Oba muto naye era okuzeemu kati awo oba olaba ebintu nga bibiri? Mbiraba naye nja balagako.
tukole tutyo omwana ono akule wakati ansusseeko abadde alankula entya lujja ki ekimbula mukola kwekuza so bwoba olaba ndi muto oyo oba byenkola bya kito mulimu obumu obulumira waliwo byenkusanga ku lunaku lwo kati nga luŋŋamba nti jangulayo ku nnyumba z'enzimbye jangu kati njagala kutandikawo byakusala koti nakugambye ndimu abantu abalujja abantu kibatamanyi nti omuntu obeera omuni obeeramu abantu aba kati lujja ng'ogizeewo wane nti lujja gwe tumanyi no Capton owa Capton Music eriyo lujja omulala ye bannaye baliwo omulala gwe bali bakunyumiriza lujja omulala mumanyi kikye simanyi ku lujja yaliwo oyo nzibiraako saagala byogera wano nkumanyiwo abantu aba babiri kabe manager Tony naye mumanyimu babiri musajja muwombeefu nnyo wano ng'omusanze wano kalibega wa cameras nogamba esinga kaloba ntambula noono naye ne sanga Tony omulala oli ewa akola atya ozijjamu byama buli muntu kyegweba nemu abantu aba naye nze bammanze gwe mulaba yoyonze nyondo ono tayonoona bammanze oyo yenze wano mu kamera neeri nga oli off camera abankubirako bakimanyi nze abakazi mbatya okuleka mukazi wange mukazi ojja kunyigira bwerere so tulina ennyondolo ze tuli bamukisa nti tumusanze ku lunaku olwa Valentine sikulaba mu kifaananyi ekyogera mukwano wali badde kati tubuulira abaana abawala engeri gy'osobola okugwa mu true love how you find your true man tebikyaliyo ebyo byali byadda ebya true love naye abalina true love gye bali olina true love me I have true love lwaki olimba mu kamera nimba mu kamera alina kiwakanya si yegwe because sikusulangako mu love yange naye oyo gwe happy naawe of course byogere leka kwefumba ate mama oyagala kwefuula anyway ekitu kyemmanyi mukwano gwe munnaye kali kazannya ate akazibu k'okuzannya mukwano muzibu era abakubuuza nga ekintu kyasinza okubeera ekizibu ku nsi gwe mukwano teryagumanyi tebakulimba nibo navayo nti basenga ne babulira byogera no mu kamera ne bababuulirira n'ogamba kale senga mbeerako nga senga musange ngali off camera ate bakyasinza okubeera abafu laffe tubeesembera basenga I'm telling the truth so ebintu by'omukwano bineeno buli omu abirabye nga babikola ki nga bibiri nga webiri oba obikola ki bofuye omuntu nga akwagadde for a month enjoy you don't know what may happen tomorrow nyumirwamu akaseera kabali mu kwagala banakulumulwa oba onyumirwa ebyenkya byankya tumanyi byakola ki wali otaddeko ssente mu musajja wali investinzeko ssente zo mu musajja sisobola bo be bakuteekamu bokka nga nkuteekamu zaaki n'abantu abeerawo n'akugamba ndi sugar mami kugina emyaka ndi sugar mami njogera ku bya mukwano nze eri mukazi erikyolo ekikazi omusajja gwe olina okuwanze nga nkuwa ku ddiru ki nyondo ogenda kwonoona kyenjagala okuteeka mu bakyala bayige okuwa ku basajja omusajja ng'omuyita otya bba wange tata hama ebyo bya bulijjo mbadde membujasi omusajja omwegombye mbusima oteeke mu ssente zo eyo si gyendi tufukasinze nnyo ombanga muli muntu omu muli bafumbo of course ba omuteeka mu ssente naye bakyala tebaagala kikola lwaki ayinza okuba nga talina oba olusi nga bawe tamwagala ne bawe obeera ng'omwagala ate gwolinamu kasente of course olina omusanyusa they don't want to surprise us akuba nti ze sikikolangako lombanjagala okikola yeekyanze yes sikikolangako banga litumazi yabikoze byonna biweddeyo naye lwenjagadde okwagala nti nokikole yeekyanze kati mukolere ki
kawala kasente kange kateka musawo yange katuule ye chance soko mbulire ku Brenda Miles yagwa mu mukwano ogwa ddala oba yafunayo olubuto lwokka mu kusooka nali sikimanyi nti omwana yagwa mukwano ebyaddala so omukwano gye guli omutuufu however true love gyeri yagwa mu mukwano Brenda omutuufu gwe mmanyi nze nali mmanyi maybe asibye omusajja akatambaala amaaso akatambaala kamusibyeko ku maaso naye kubanga ebintu ebisinga bitwala mu kamera si bye bituufu okitegeera si bye bituufu ebeera nga movie oba nga film naye nagenda ewa Brenda nga sigenze na kamera nindaba Brenda omutuufu nebbaawe neŋŋamba what onye Brenda gwe mmanyi ate oba nekisuubira nti Brenda alina lubuto paka nga ndabye empapula nga ali ki lubuto wali omanyi atadde ebigoye maama omwana yagwa okuva mu kiri kye yalimu kye mumanyi n'agwira ddala mu mukwano ogwa ddala atya bbaawe arespectinga bbaawe abeera n'omusajja yes alina omusajja ewaka Brenda Miles yafumbirwa biri n'abivaamu n'abinaaba alina omusajja gwa respectinga gwafumbira emmere n'agimuwa ng'afukamidde naye nga musiba mumutambuza ng'atali mufumbo nze mulaba mu vidiyo nga mumuze eno n'eri mukwano gwaffe ebyobufumbo sometimes biddako ebbali ate temutufuga nnyo nsima mufumbo olina kubeera mu kifo kimu mukwano gwaffe tulina omuzunza twatwagadde lwaki mufuuka bannatabula mu bufumbo bw'abalala abaagala osetolinga si natabula oli mukwano gwaffe kati nze saawa eno of course nange ntambula nina bba wange kazi yanca naye obufumbo buzibu so Brenda Miles mufumbo wali e Uganda yes nebbawe ate bali happy bali pasanyufu era tasuubira kutambula kuuza bigere biri gye yakola ki gye yava ubona ukaleka kikuba right left sense eno neeri nga kalimu olwabisekiso kamama kankaleke kasa katereera naye kaleka kuba ebintu ebyo n'omulundi ogwo ngumu ekyatuviiramu kawo okulwanamu wankangamba ye lwaki byumbiza sijja biza kambireke tuyita mu bingi biba bingi okubeerawo naye ekirungi mukyala mufumbo kati asigadde kukola bibiri kutukuza bufumbo na kuzaala bulungi ali ready okubutukuza sinzira kunjogera embaga ejja omusajja wagamba nti mbaga biba bigwa bugwa bali ready era bali ready oba muliko sponsor nga waliwo mwagala otuguza naye nga waliwo akabinja akabasasula nga kaki katuwa mmeka mubeeko kye mwagala okuguza society nga mulina kye mupromotinga Dragon yabalaze kitabalaze tiye mu bisekso mwasigalira ye alina kyoyo ate alina kyomukazi wadde mu ebyo just bimunyumira ye choice ye nensi eno ye choice ebyo bimunyumira kwagala mukazi munne agenda ku kimukyusa feelings zizo zawulira gwe tona kyogenda mukolako n'omunyogere emirundi 10 Capital weitaki we bali kukyusa nyambala abantu bali basusso complaininga ku nyambala yo eyo mbale nsagala tutuukeyo mbu wali oyambala bubi kubanga era mbanje gane kano osobola okajjako nekulaga bwe nyambadde munda just kaneno lwakuba nti manager tunakwatidde waawo nembadde ready okutuuka wano nzijjeko kano kuba mpulira binsiiwa nakugamba mondo inako inamu neyambule kino so kijjako neyambule tole neyambule omanyi nali badde sikikkiriza mu kamera naye nyina kyenjagala okubuuka ombuuse ku bakazi mwambala engoye ezisukka kino gyetuba tulaba ku ngulu mukwano munda nyinamu engoye ezange zentera okwambala zenyina okwambala kubanga manager yangambye omanyi this and this then nga wano wojja yes yangambye kifo tujjamu wano tugendo wano tukoledde waliwo etteeka waliwo oyita yes nze nga n'osuulako kino yes nze nga mbewe natuka waneeno nga nkola ki ng'ojjako kubanga binsiiwa naye ngeza okutula n'okukwata mavumbavuma noneerabiza nti naye onyumye nkijjeko tokijjako onyumye ofa ki n'ensi goza abantu bano basiira okubanga bo balaba nti wali oba oyambadde bubi okay kuffe tubayamba kuffe twabimanyiira era bakulaba
Kiki oyagala kukyejjako bugumulize lingi lwazijukizza nezijugala ekinyambadde kinsiiwa kiki kati tata Hama musanyufu okulako nga yambaddewo oti saa zino omunyiivu musanyufu biki naye oba mwetondere ku ttaka lwaki ku ttaka fukamira fukamira lujje musala ngano kati njule nange njagala kufunawo bu credit yawo mbu wamala semberera nze nodda mu mwaka okutegeera kabugezi nadda lwakuba mwagala 1 2 3 go ku ttaka fukamira wetondera omusajja era omusuubize nti nkomawo enkya siddayo nkya mu byengenda okwetonda sira kiteekamu ekyokuddamu enkya alokereza nti omusajja yabeera ow'amaanyi naye nange sigala ndi w'amaanyi wetonde va mu gyamala wetonde tuve wano Daddy Hama erya Daddy Hama tulimanyi naye akimanyi nti nerya Georgia tulimanyi muyitaani nero Valentine nonyayo akanya aka sweetening the sweet name mpayo kamu dinonye nga liva ku ntobo y'omutima gwo saagala likuteekamu Mr. Mr. omuyise musomesa tuli ku ssomero tono nomuwa erinnya lya love daddy omuyise sugar daddy kati muyitaani noonya erinnya eriri ate bino birisoma bino bihane babiyita dda byaggwako birisoma ebi sweet heart simunya sweet heart ebyo kati bali mu kwogera ekalungu wali wonna mu katawo mu nnyendo wangi taata Mia Molo oba muyite honorable ekya honorable ekyo Mia Molo eyo Molo Mia Molo my love Mia Molo kiri mu lulimi ki Luspana Mia Molo Mia Molo my love I love you Daddy Hama tosekera mu nsonga zino izo sekane bagamba nti osaaga okay Daddy Hama okimanyi saakufukamira okimanyi jasinza okuba nga pretendinga naye kindi ku mutima kiralamu saagala nkyawe mbadde saba contract yaffe y'emyaka 5 tugize bujja asi tugire emyaka 5 emyaka imeremeka twete 5 nokati mugafuula 5 namalako lemusaaga okyonta abasajja babbula abakazi bakutera okukigamba abasajja babbula ng'oli mukazikazi ojja noonya omusajja nga tomulaba tasobola ate guno mulembe ba single mothers bangi guno mulembe gwa single mother ayaweya wetondera omusajja tugende banga Mia Molo Daddy Hama anyway saba kunsonyiwa ka Volkswagen nkagala ka Volkswagen nketaaga yes mbade saba bakanteekemu ko kannumye nawo nnuma nenda ko kannumye bitu kwagala byansi omusajja gw'osembyayo kale nkiddamu nsaba onsonyiwe kitu kiyite kwagala nnyo kati kankuyambe kyenjogera kyoddamu n'amagulu gannuma sooka odde ku maviivi tugenda obudde bwaffe wano byenjogera byoddamu eri bbaawo Mia Molo wange oba kiyite darlings wange darlings kikadde omwami wange omulungi Rogers eyasalawo nonnondayo mu bangi nomponya obuwulu nomponya okudiba kitegeeza ki bano abatalina nomponya okudiba nsaba onsonyiwe nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange si kulwa nga ngenda mu bwa single mother si kuba nti ngenda mu bwa single mother nsonyiira ddala nsonyiira ddala ebyefujjo mbimaze
era bwenva wano sigenda kuddayo kukwatagana na ba Dragon Lady na ba Sigundi Brenda Miles siba atayagala kale Brenda asigala na Dragon sigenda kwewonda biri sigenda kusobola muganda wange kubanga nze ntabulanye ku kigambo kyange awo tubuukewo ngabe ekirala muganda wange lujja ogenda kuba wano soko kube wano gamba muganda wange lujja bwe bankyawanga siri bakaabirira naba nadukira wange kama toli tukaabirira weeyita mukyala tuule weeyita mukazi tuula naye manya ntoli tukaabirira nze mbadde kugadingidde wano Nyondo maliza ngo buli abantu nti ensonga z'ettaka okyaziriko okutunda amayumba go okusalasala polotizo tulito lunaku eno Nyondo Glim njawo haikale Nyondo Glim ndowooza mulawe nfaanagana bawendabika siri muntu wa bi-makeup toli mweru ne yerusa naye olina ka brown skin yes nti wembera zemu camera za Carlton Music nti ngena kusooka nekoleko nnyo ndina kyonga munda bajasi nekoza ku kamwa kange that is it era ojja nekola ku skin yange tuba kusanga ko bipawuda nga bikola ki nga bikulukuta agona amanyi ga Nyondo Glim kizigo anyway nafunye ku customers olw'okubeera gwe naye sijja kuwa ku sente no tampa alhamdulillah wafunye ku customer mukwano yes bambi mwongere okuwagira Nyondo kubanga ka skin bagiraba bajja naye nakwe ku Nyondo nakula ku Carlton Music skin gekola etya anewera ku kizigo kasoli muganda wange awo tukole ki awo tutambule tuti alhamdulillah so skin wa mugira waneeno bwetyo bweri ndabika bulungi nnyo mujemba w'ekizigo mulabike bulungi nnyo nga sibeerusizza musigale ku kala yammwe ninga mulabika buki bulungi oba ebizigo byakwokya olina binnamakula olina kiki kyonna ekikusumbuwa ku lususulwo jangufe aba Nyondo Glim tubenga tukola ki enamba gibagambe gibawe enamba eri +971 52 46 778 eri ku WhatsApp ekyali emu tugenda giteeka wansi awo kale muganda wange enamba ya Uganda Nyondo nayo nja kugifuna ogina 07 ye Airtel yawa ne Uganda so enamba za Nyondo Glim tugenda ziteeka wansi awo osobola okuba nga onoonya Nyondo akuwa ebizigo oba business ya muganda we oba yiye ekikulu nti bikola bikola mugende muwagire awo ntugenda mu Nyondo Estate Experts bajja nabaganyira ndimu abantu aba bwe mulaba nno wa violence omuleke mujje mukwagano nno wa business kubanga ebintu byetwa biri kuki kwalaali era nebaza abaana maminango bali USA wanguzeeko plot tilugabisa mu kamera kubanga twamuti bagala ki kubateeka mu kamera kubalabisa naye nga eyo Kamengo yanguzeeko nyina gujina balaga plot erimu amatooke amangi yagigula cash yagulidemu amatooke yes era kati bali mu kulya eye Kamengo yagiguliddewo then wabadde wenda yaddemu obubimba obu bubiri era omwana ekadamu yakoze eki ali mu somo installment yawaddeko hafu ali mu kusasula mpola so mbagamba maya nsangi mpigi tulinamu plots zaffe nga zimbidde ku muki ku mutendera omutuufu munoonyeeko kwena bayesi mujje ensumi ya Nyondo Glim yemu yeeyo mujje tukole oli mumuleke mujje nono Nyondo wa business Nyondo Estate Experts mukole nayo kubanga mwesimbu ate ye talina mufujjo muntu mulamu sibwe kiri lujja wekiri era ategeera nnyo asinga oli ow'eddalu owa violence era nze njagala nnyo ono omukozi oli ow'eddalu temukwatagana anzibuwaliramukko naye kale byebyo so Nyondo agenda addayo omwami yaguze tiketi tikati no not tomorrow but you going back soon agenda kuba addayo era nasanyuka okubanga n'ebifaananyi bwe njja bibalaga ku airport
Tujja kuba ffenna. Nga Nyondo afumba Waliwo ne ka surprise ako. Tujja kuba ffenna inshallah. Yes, nina ekyembala mukaawo. Inshallah. Omanyi Allah yagera. Nja kuyita. Waliwo kyobala. Bwe bitandika. Nzabimaliza. Waliwo surprise ejja Nyondo. Agenda kubanga abako kyakola, which is okay. Tujja kubanga tukiraba as long as you not surprising me. Tewali buzibu. Esaga surprises. Naye nategeka okun surprising anja kuswaza. Eyan surprising yali omu mwebaza mwebaliza ddala era nakoma kwoyo. Kale nsaba Katonda abankuumire muyite mu lunaku luno lw'abaagala na bulungi bagenda okunuubuka ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. Bwe bakunuubula ddayo weegatte gatte otambule. Akiri ku ggwe. Ddayo weegatte gatte otambule. Naawe nga byatambudde bulungi nga bikyatambulira sofa mu ngeri nga gye wabibaliramu. Gamba alhamdulillah. Naawe gamba alhamdulillah kuba munnaye abantu bali mu maziga. Abantu bali mu kkaaba. So weebaze Katonda nti gwe byo bitambula bulungi. Kale mbadde ne Nyondo owa Nyondo Estate Developer. Bagita Nyondo Estate Experts. Era ne Nyondo Glim. Ate era nga akola bino bye tukola. Alina omukutu ku YouTube baguyita Nyondo Rosette Media. Oba Nyondo Media. Ebisobola okubeera ng'ogunoonyaako ne ku TikTok oli. Yes. Facebook oli. Twitter. Ne Twitter. Instagram. Ne Twitter gy'oli. Threads. Twitter gye nimpanda. Bagamba yabaasoma. Nawe nasoma. Twitter siriyo. Gyendi. Siriyo. Nyina account naye simanyi nagiroginga in. Ye Twitter yange eyo. So mwebale kubanga mutugoberedde. Ebisingawo tujja kubanga tubibongera. Tujja kwongera okugoberera emboozi za Nyondo tulabe engeri gye tuzifunamu. Kandabe gye binagwera oba nabansonyiziddwa. Ene njakunoonyaako. Nina ensonga zange zijagala okuba nga nyumyamu okubona wano Capital Music. Nja kunoonyaako. Kale nze lujja mbadde ne Tony mbadde ne Charles. Katonda abankuumire tujja kuddamu tukwatagemu vidiyo endala.